Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abakyala naddala mu abakyala ab'embuto oba n'oba toli lubuto beera ng'owuliriza bino ebintu, beera ng'obigoberera bijja kuyamba. Tosaanidde kubikozesa bino bye ngenda okubeera nga nkubuulira. Gwe omukyala w'olubuto eddagala lino tolikozesa. Bw'obeera ng'oli lubuto mulimu eddagala olina okubeera nga weewala, eddagala olina okubeera nga weegendereza nnyo ng'olikozesa. Kati mu ddagala eryo nsobodde okufunayo ebikolo 10 njagadde mbeere nga mbikubuulira. Kijja kuba kikuyambako. Omuntu singa alikulagirira osobola odyesonyiwa n'otalikozesa. Naddala eddagala eryo ly'obeera ogenda okunywa okuteeka munda mu lubuto lisobola okukyankalanya olubuto lwo olwo lw'obeera olina. N'olwekyo njagadde obeere ng'owuliriza eddagala lino. Ng'eddagala liri mu kisooka ekigagi. Ekigagi ekyo kye mulaba omukyala ow'olubuto si kirungi kubeera ng'okinywa. Ng'oli lubuto kyetaaga nnyo obeere omwegendereza ng'okozesa ekigagi naddala ku nsonga eyo ey'okukinywa. Eddagala liri mu kyokubiri olw'eddagala lye bayita kaleera oba kaleera. Eryo ly'etyo we lifaanana. N'olwekyo gwe omukyala ow'olubuto kaleera oba kaleera tosaanidde kumunywa, beera ng'omwesonyiwa, kijja kuba kikuyambako. Eddagala eryokusatu ekisekeseke. Ekisekeseke ekyo nakyo si kirungi kukikozesa gwe omukyala ow'olubuto naddala ku nsonga ey'okukinywa. Beera nga weegendereza ng'okikozesa ekisekeseke. Eddagala liri mu kyokuna omululuuza. N'omululuuza ogwo gwe omukyala w'olubuto beera mwegendereza ng'ogukozesa, si mulungi ku gwe omukyala w'olubuto. Eddagala eddala oluwoko. N'oluwoko si lulungi mu abakyala b'embuto, mu abaana abawala ng'oli lubuto. Singa omuntu akulagirira oluwoko nti genda onywe oluwoko lujja kujjanjaba kino oba kino, beera ng'olwesonyiwa, tolukozesa, luleke. Bw'oba oli lubuto tokozesa eddagala lye bayita oluwoko naddala ku nsonga eyo ey'okulinywa si kirungi ng'oli lubuto. Eddagala eddala nakasero. Waliwo eddagala lye bayita nakasero, lyeryo lifaana bwe lityo. Eddagala lye bayita nakasero oba musujja weeraba. Eddagala eryo oba oli lubuto kyetaaga obeere ng'olyesonyiwa. Nsuubira mukimanyi bulungi nti ku ddagala eryo basinga kukozesaako busigo. Obusigo obwo bwe businga okujjanjaba, naye bw'obeera oli lubuto kyetaaga obeere ng'olyesonyiwa, tolikozesa. Eddagala eddala amajaani. Amajaani ago ge tuteeka ku caayi ago ge mulaba. Bw'oba ng'oli lubuto amajaani beera ng'onywa matono, toteekako majaani mangi, togakkiriza ku kaawa. Omanyi amajaani ago bw'ogayitiriza ku caayi gafuuka eddagala era gakaayira ddala nnyo singa obeera otaddeko mangi. N'olwekyo gwe omukyala w'olubuto gano go togavaako, beera ng'oganywa, naye beera ng'onywa matono, toteekako mangi ku caayi olw'ensonga nti si malungi, we gayitirira obungi. Gwe omukyala w'olubuto beera nga weegendereza ng'okozesa ge bayita amajaani, beera ng'onywa matonotono. Waliwo eddagala lye bayita akamuli oba osobola oddiyita akamuli ka ssekajja, keeko koolaba. Eddagala eryo nalyo kyetaaga obeere nga olyegendereza ng'olikozesa naddala gwe omukyala ow'olubuto. Ekirala mulimu abakyala abalina emize, ng'olina omuze gw'okola. Omuze ogwo bw'obeera ofunye olubuto, omuze ogwo beera ng'oguleka. Tugeze, mulimu abaana abawala abakola ensonga ey'okwemazisa. Kibi nnyo okubeera ng'oli lubuto n'osigala ng'okola omuze ogwo. Tujja kuba tukyogerako, naye nga si kirungi kola mize egyo egy'enjawulo ng'oli lubuto. Omwana ono abeera munda, emize egyo gy'obeera okola ng'oli lubuto kiba kyangu nnyo okumuzaala omuze ogwo n'agenda nagwo, oba emize egyo gy'okola n'abeera nga ajja kgenda nagyo. N'olwekyo bw'obeera olubuto emize beera ng'ogyesonyiwa, emize egy'enjawulo. Ekirala eky'ekkumi ekisembayo, abaana abawala bw'obeera oli lubuto tofunza, temufunza wansi. Oba mukitegeera, tera nnyo okufuna abambuuza nti bw'ombeera ndi lubuto nsobola okufunza. Bw'oba ng'oli lubuto ensonga ey'okufunza obukyala beera ng'ogireka, togikola, beera ng'ogyesonyiwa. Mukitegeera, omukyala w'olubuto tafunza. Toyina kufunza, ekyo mukiwulire bulungi. Bw'oba oli lubuto tofunza,
mukitegeera oba oteekeddwa kugaziwa bugazi osobole okuzaala obulungi tolina kunaaba ddagala lifunza wansi kansubire mukitegedde ekintu ekyo ow'olubuto nabagamba nti woba ofunye olubuto kyandibadde kikulu nnyo n'otunuulira eddwaliro ery'ezzungu mukitegeera mwettanire nnyo okugenda mu malwaliro nga waakafuna olubuto paka kutuuka kuzaala kijja kuba kibayambako lino eddagala lino eryaffe okumala galinywa si kirungi ng'oli lubuto liba lisobola okukyankalanya olubuto lwo n'ofuna obuzibu n'olwekyo kiba kikulu nnyo okunywa eddagala eryo ng'otegedde enkozesa entuufu ddala nno nnyo enkozesa entuufu eyo ejja okukuyamba singa obeera osazeewo okulinywa naye nga lino lyenjogeddeko ddyo mubeere nga mulyesonyiwa eddagala eryo lye nsobodde okubagirayo naye nga kye mulina okumanya ddagala lingi gw'ow'olubuto ly'olina okubeera nga weegendereza nga tomala galikozesa nze nsobodde kubagirayo ebyo ebikolo kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange mubali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba